naffe twatuusedda tumaliriza ku mbuto gwaffe ogwa Nalubaale the Divine nseenalonka namirembe zaatuuse twatuusaako omusomo gwaffe gw'olunaku olwaleero twatuuse dda obudde bwo busufu nnyo ddala nalonga obudde obulaba ke kano kaweza kwayagala oba kibulamu kamala okay kale tusinzira ku nsozi ky'omulembe evuga basase okubatuusaako emisomo gyaffe gino nno egy'enjawulo bannaffe abatuwuliriza abeekubira ku mukutu guno batumiddeko bassebo ne bannyabo abatuwagira batumirako nnyo ddala abatulekerayo ebibuuzo mwebale nnyo bassebo ne bannyabo abakomentinga ku misomo gino nammwe nno tusiimira ddala era awo wengenda osinziira okutumira abantu bano wammanga team diaspora batumiddeko nnyo mwenna abaliyo abakikwasaganya batumiddeko mwenna abalangira n'abambejja aba ebugaba batumiddeko baana bato ate nentumira mwenna bannaffe aba whatsapp group mwebale kubanga muwagira enteekateeka zino zonna bannaffe abatukwasirizaako ku nsonga za kiwamirembe ensonga zikyatambula zikyagenda mu maaso saagala ogambe nti oba baamala no ensonga zikyatambula okyasobola okuba nga osindika ettoffaali lyo munnaffe nno wenna eyali agadde okuba nga olina kyogatta ku nsonga z'obujjajjaffe tubeebaza mwenna abakoze contributions ez'enjawulo kiwamirembe data contributions za maama nammere bale tubeebanziza nnyo tubeeyanzege era maama nammere ayongera obbakubiriza nti mwongere okulima bannange tukombe ku ttaka tuwunyeko wansi ebintu bino tubikwasaganye bajjajjaffe mwe bali emmere egenda kubanga edda banya bwe tunaddamu okulima ng'ate bannannyini kulima baakomawo nammwe mugenda laba enkyukakyuka temmere egenda kuddamu ewere tugenda kuddamu tukungule nze kyenteesa ate era kyembakubiriza nze nga nammere olunaku lwaleero anti twagambye katusooke tube nga tuddamu ebibuuzo byammwe we've been kind of so busy ebibuuzo nga biyitiridde ne tusalawo katusooke tuddemu ebibuuzo olwo tulyoke tutandike okusomesa ono naabuuza nti Naalongo ekibuuzo kyekigamba asobola okusooka okuwanga ejjembe nga tannaba kutuuza nsonga z'abajjajjaabe weewaawo amayembe maanyi mayambi ekyo zo kitusomesa nkigeza ku basirikale oba abajaasi baba bateeketeeke era batambulira ku biragiro makozi ga ssente era abantu abasinga obungi bagaagala lwakubanga gakola ssente naye nje gatulabe lwaki ddala amayembe gano bwe tuba tukola ensonga sigaye gasooka mu ngeri eno gy'ogamba nti tekyali saanidde kubanga omuntu asooka kuwanga jjembe abantu gye bali abali mu kiti eky'amayembe nga ye olubanga nga bwoga nti atandise ensonga ng'alina okuwanga ejjembe naye abo si bangi be batono ku 100 osangako ogwo wanje omu si be bangi naye nga lwaki kubanga amayembe gano galiko bannannyini go mu mbeera z'abajjajjaffe emisambwa gibeera n'amayembe emizimu giba n'amayembe lubaale abeera n'amayembe kati bano nga bakama b'amayembe kati nga bw'olaba omujaasi nti abeera ne mukama we amuduumira okukola kino na kiri bano be tumenye omubadde emisambwa emizimu ne lubaale be babeera bakama b'amayembe gano kati nga ggwe omuntu
okuwanga ejjembe lyonna oteekeddwa okufuna olukusa okuva mu bano. Naalongo kankikugereze. Singa oba oyagala omujaasi ow'okukukuuma oba omusirikale omupoliisi ow'okunkuuma ntambulirako, ojja kgenda ewa OC station Kalangala omugambe nti njagalayo omusirikale ankuuma. Absolutely. Akubuuze lwaki omwagala. Kiki ekikulowoozesa nti obulamu bwo tebukuumibwa bulungi kubanga ffe tuliwo okubakuuma. Olyoka omunnyonnyola ensonga zo. Munnange nali Mavanira, eka zange 10, ntambulira mu matigga. Ababbi ba Vanira bangi babeera bantawaanya, banteega balowooza buli wembeera mbeera ne ssente, ebintu bwe bityo. Ajja kugamba, ajja kuggyayo ebitabo. Balina ebitabo boolaba abo. Atunulemu. Alyoka akugambe nti okusinziira ku kyendabye omukuumi teweetaaga omu. Okensaba olukusa ku region office e Masaka. Kale mpaamu ennaku nga 2-3 kati ng'akulukuunya bbaluwa ng'esaba lukusa. Excuse me. Kale kaakati n'asaba ab'oku region bagrantinge okusabako. Ekyo kitegeeza nti naye lwaki kankole nti omalayo n'alonga. Kaakati mu mbeera eyo singa oleeta omusirikale ono n'atuuka ewuwo n'atandika okukola ebintu bino wammanga, takyakuwulira, ekyamuleeta okukola yakivaako, abeera mu kuzannya ludo mu kifo ky'okkuuma, ati kati yakola ebikoosi. Oba olina wujjoddukira, osooka n'oddayo ku station n'obagamba bannange omuntu gwe mwampa bw'ati bw'akola ki? Bw'ati kati bw'akola emirimu yeesuulirayo gwannagamba. Kati ate n'ono ku station awandiikira ate era ab'oku region balabe oba bamupanishinga oba bamuwithdrawinga oba bakuweereza omulala. Bamureplacinga. So n'amayembe gano bwe gakola ki? That kind of process. Kati neeno mu nsonga z'abeeyeeyo oba ensonga z'abajajjaffe in the spirit world bwe kityo bwe kitambula. Exactly. Kati gwe bw'ogamba nti ogenda kugula ejjembe nga siri abajjajjaabo, oteekeddwa okuba nga naawe olina obusobozi obuli commandinga. Otherwise likyasobola okutuuka ne likufuukira ekirala ate nga teri agenda digambako. Kati se tuli mugula jjembe, tuli kutunuulira ono eyagambye nti lwaki tasookera ku jjembe, asobola osooka okuwanga ejjembe lye nga tannakira nsonga za lubaale. Kaakati tutunuulidde ensonga lwaki tekikkirizibwa era ebiseera ebisinga tekikolebwa. Kubanga bajajjaffe bano nga batabaala ebiseera ebyo bwe bakomerawo okusinziira nti ebintu byali byayonooneka, batuukira mu butabaazi, buli kimu kyagala kutereeza butereeza, amaanyi gaagala kukuŋŋaanya gaasaasaana. Jjajja ono bwe yali agenda okuwummula ate yaddira ebintu simanyi n'abitwalawo ate n'abitwalawo, ejjembe gundi yalireka gindi, kwegamba nga lubaale waffe yamusigira gundi. Mujja mukuŋŋaanya buyinza wano na wali. Kati nga omukulu ono nannyini jjembe lino jjajjaawo nga tannatuusa kweggyako jjembe lino, kubanga go ng'amazima bw'omala okuwanga ejjembe kiddako kuba kukola, liba lirina okukola. Tewaba nsonga lwaki owanga ejjembe n'oliteeka ali mu keesi ate ne litakola. Kati ye akibala nti ebbanga lyamala ng'akyalinayo ebyamaliriza, aba tayagala likuteera likukolere kubanga akyalinayo byayagala birikole ki? Bisooka okukola. Kale mu mbeera eyo ne kiba nti si kya bulijjo jjajja okulagira ejjembe liwangibwe nga wakyaliwo entabaalo ezeetaaga okukola. Newankubadde nga bwe limala okuwangibwa ate liba ly'amaanyi nnyo, naye ate wano liba lisinga kukola mirimu gino egy'eddiiro n'ebirala bwe bityo. Kati ey'emu ku nsonga lwaki tegatera kukkirizibwa kusooka, kubanga bwe mala oddiwanga kitegeeza kutuula mu ddiiro kola ki? Kukola.
situganye liba lisobola okugenda erikola ebya mukama waayo naye ng'ate ekyo kiba kitono. Ogamanya amayembe bwe gakola osanga amadiiro gaago nga gajjuzza teriina budde libeera ku muzzukulu ssaawa 24 n'omubuuza olyako ddi ssebo oba nnyabo nga naye talina budde bakola ssente ye ne jjajjaawe bali bize baba busy kati ssente abo tebatera bala off te jjembe lyaleese abantu ate mbaoli off nagenza wampanga kola ate kati oli mukwebaka situka gwe tugende tukole ndi ku vacation oba okyali awo weebakiriza nga lyoli ku mutwe nga lyagenze dda mu ssabo mumpe endeku yange eno tonneeteekateeka tonnaba na kunaaba mu maaso yakusazeeko dda ku jjoba tonnaba na kunywa caayi. So ensonga ey'okubiri ssente abalya mmere ne ssente it is a problem. Abo ababiri tobagatta ate lwaki sibagatta kubanga bafuuka ekirala bali bamukwa. Kati teebeneza Naalongo oliko emisambwa gino wammanga jjajja Ndawula ayagala omutereereza ensonga ze. Jjajja Muwanga ayagala omukolera ebibye. Kabaka Wannema ayina byakubanja akulibbize bonna obamanyi. Kale byonna omala okubikola ate olwoka okwate ku nsonga za Kabaka Bulamu omutereeze otuule wali weeyagale. Kati byonna ebyo tonnabikwatako owanze ejjembe owanze ejjembe lyo. Kizuuzi takola ssente yeererula azuula we ziri n'azireeta. Kizuuzi talina byama byatazuula. Oli akebera alaba n'obugagga bwa bajjajjawo gye baabukweka. Kizuuzi wa ttabbu gwe tuba tugira kaakati kizuuzi awedde okuwanga. Kizuuzi ayagala essabo tagenda kubeera mu keesi yabigaanye era keesi yagizaayizizza ekyemunyisa yabadde ya bbaati. Kizuuzi alina amaanyi oyajja kukola waliyo ejjembe litagayina kaakati Kizuuzi tumuzimbidde ennyumba mwagenda okukolera. Kizuuzi azze mugitimba embugo wano muntere w'ensisira akasolya mu kawange byonna bikoleddwa. Enkeera anti wamanyira kwebaka mbula bikolwa. Kizuuzi ayiye omuntu ateevuunya buki akolera omu ku omu avaawo yatenda. Jjajja munnange ate bewankoledde gwe byadde biyitirivu. Jjajja nzize kwebaza ndeese embuzi yino bagisale tugire omanye amayembe ku nnyama ga ttabbu. Jjajja kaakati munnange nkuleeteddeyo ekita ky'omwenge kino mwenge mupya naye jjajja mmanyi ojja gutetenkanya leeta muzzukulu teeka wano nga mutta owaaye ggwe isoko gye bino biki isoko ombuulire mwenge teeka muteeka juzaawo. Kati nga mukola day 1 day 2 wiiki mwezi mwaka tokyagenda ku bubaga. Togenda ku bubaga toyinayo kaddina toyina yadde gy'okyala toyina mu budde bwagamba mbuno ogira biri ebyokugenda out nga Kizuuzi alazeewa. Kaakati ebyo si bye bisinga okunyiiza. Waliwo ensonga ezaali pendingi ez'abakulu bano. Jjajja Ndawula yali pendingi, Jjajja Muwanga yali pendingi, Kabaka Wannema yali pendingi, Kabaka Bulamu ng'ali pendingi. Byonna byatuula waki? Byatuulaawo. Obubaka bujja ng'olaba omusajja omulema n'akugoba odduka tova mu kifo akutuga akukola atya obanga agenda okubunnyonnyola nga Kizuuzi kujjoba. Takuganya omuzzemu ebyo ye yajja kukola kale ate gwe omuzzemu ebyo simanya ntosaga simanya ndaba ebinya ebiwanvu simanya ndyotangwa mu binnya ebyo tujja kubikola tusooke tukole ssente. So ebyo bye biviirako oluusi okugamba nti muna omusawo yali akola naye n'afuluka kubanga bano bakama abo batuuka ekiseera ne bamugamba Kizuuzi yo band teri kuddamu kukola ki kukola. Kati kwola ogenda okuzuukuka ng'abadde ajjuza ati teri yadde n'omu
n'olyoka otandika bandoze muliraanwa wange anti mulokole pasita yaleeta amajinni yagansindikidde gatuta bakasitoma bange kumbe ebbwadde ne ligambibwako nnyini lyo. Omukulu yagambye ekizuuzi toddamu kubaako kyokola nze mukamaawo. That is nga lirina mukama waalyo. Naye omanyi waliwo gana amayembe. Tuli kwona ow'ekika. Lyakika baaliwanga baalirabaawo ne baliwanga nga tonnabakola zino nsonga ndala. Likoze sente zikulaaludde. Tokyalina budde bugamba nti kangende mu lusozi. Bano bagaye bakugamba njagala ogende mu lusozi lwange eyo okole ensonga zange. Kati bw'obiyitiramu bannaawo nga bakubuuza bagambye ebbanga nti okimanyi bayinza okukumazaayo emyezi 6 n'emyaka 2 tulaba tuli ku ki? Okimanyi nti engeri gy'obadde oyingiza akakadde buli lunaku wadde walidde ne looni wataddeyo n'akalango ku TV. Okimanyi nti lunaku kasasula tunaakola tutya? Sooka weeweeyamu bagambe ojja kubikola mukyalina ebyokukola batunuza mu kino ne kino. Ojja kubikola bakuweeyo emyaka 3 ojja kubikola. Tusooke tusasule bino looni eno. Tusasule looni z'abasajja. Bakati bataddeyo akalango ku TV tukasasula buli lunaku obukadde 3 n'olidde. Sooka osabe ng'ojja abajaaja mbasaba munyambe nze muzzukulu wammwe nja bikola n'olidde. Ate olowooza bba emyaka 3 girimu ki? Era oba oli awo nga giweze nga giweze owulidde nga giweze. Ate olwo nga siteeka erinnye nga bakwagala bulala. Maama gwe yali akola kuba booda nga kati opaakingisa amabenzi limozinze ezijja ewuwo jjajja oli wa ttabbu bava n'emitala w'amayanja. Tokyagambibwako. Kati ate nga essaawa ogenda okola akaseera akataliiko bbanga ki gere. Ate nga omanyi obusera obeera mu busera eyo teri yadde akunyegako nti woowayi oli ne bajja n'akubuuza ekibuuzo okanya kuwoza nali nkimanyi ndabika nkaddiye. Kale nno ze zimu ku nsonga eziganyisa okusooka okuwanga amayembe kubanga omala oddiwanga lyo liba demanding liba lyagala kukola kati tugenda kuliwanga olituuze butuuze awo kubanga liba lyagala kukola. So ng'ate bwe likola ssente problem si buli omuntu asobola okugyerekereza atuule akole ensonga z'abajjajjaabe. Kati okusinga okuddaawo okulwanagana ne bagamba simanyi zikusooka ne zita kuva amabega kisingako abantu batandise okugerera engero. Wafuuka kyakulabirako eri abalubaale gwe baweerako example. Mumulaba yali takola kati mugendeyo mulabe amasabo tegakwata mu mbinabina. Gwe yafuuka ekyokulabirako banno oyo nga bajjajja babuulirira bazzukulu baabwe. Mweno mugaana okukola ensonga zaffe. Mujja bbanga oweegunje. Ani yali amanyi? Ani ataamulaba? Nga yayitanga kuli. Okitegeera. Kale kwe gamba okwewala ebyo byonna. N'ofuuka ekyokulabirako eri abato. Kisingako n'otosooka kuwanga jjembe. N'osooka okola ensonga z'abajjajjaabo kubanga ssente eno etuma. Olaba ofuna ssente n'ekutuma okugenda e Bulaaya. Oba ojja si wagenze kutambulako. Ate kutambulako omalayo myaka. Oyinza ogendayo ate nga mudde ate bw'enjagala ogirira ate nga nabano baagala kujira. Kale nebikola idinga nga bwatuukayo walayira kimusiddayo. Njira lye bagamba nzijjamu ngumiikirizeemu. Wagamba ndaba era ogenze kukolera muzzukulu e South Africa. Anti we natuukayo nina bino ebintu ebinnyumira neera ndaba era eyo gye mbeera nzija bajjajja mukwatiriremu. Omuzzukulu n'akugamba waliwo ddiiro. Nina byensi abaagala obbakola ku bangi. Ate era eyo mba mu mirimu gy'abajjajja still. Gwe ne kizuuziwo. Kizuuzi aba yakoze ntegeka nga tuddeeyo nga tukola ku bana ab'omu diaspora. Ate obimanyi naawe aba diaspora. Omanyi kyekitegeeza okudda e Kampala ku bigere ng'obadde South Africa? Bakusuula kigo. Oveeri ng'olandinga. Dadi ki wakola abakozi bwe bati bu n'olandinga. Soka n'olinnya baasi ng'ekuteeka e Malawi. Omanyi essaawa zeetwalira okuva eyo gy'eva. N'ova e Malawi awo n'olinnyawo katakisi
akakuleetera etize kati awo noogera ng'olinnya nga waliwo ono nga teyagenda South Africa njogera kuba n'abantu abakolamu nga bakwatagana ennyonyi nga walinnya mu zino ensi ezitunda ozimanyi zino zi Emirates zino ez'abamagolomero wangi nalongo gambe ziri we zitunda zi Emirates twogera ku nnyonyi twogera Emirates gwanga kyogamba eggwanga teryo lye bayita Emirates nedda United Arab Emirates ate ng'okiva mabega kati ze zitunda si wali Dubai yewali Dubai Abu Dhabi ebyakati ayino naye ng'ebintu bino obigira nnyo mbijuwa lwakuba mbyogera bwe nti kigira n'ogira ekyasooka banjagala nfaanana emyaka gyange ayina saagala mugambe tumina ate byagala tebifaanana myaka gye nsikyobola abantu mbakubiriza twogere ebintu ebifaanana emyaka gyaffe oli agambe ekituufu oyogeranga emyaka gyo otuukiririza ddala giri emyaka gy'otuufikamu like ejja Novemba ejja October January fesikyali so mu ngeri eyo Naalongo ndowooza okukkiriza tusoose ensonga za lubaale mwana wattu ndowooza yabuuzizza ekibuuzo ekyo obaddeko ng'owulira tusooke tukole ensonga za lubaale oluvannyuma amayembe gano tugenda gawanga gatukolera obuuma naye munna ssente ekema ssente egira ng'ogina mu mpale ne bw'oba tewaali kuwanya n'ogamba naye ate ki ekigaana nga zino ssente nziina ssente nazikoze kuziwa bakazi kati ng'olina kizuuzi oyinza ogaana okwana oba n'ekizibu nga lwaki okwana bo be bakwana ggwe bagira ne bagira gweokola gwakubawa ssente ate awo mukitegedde ate ndaba abakazi baliwo okuweebwa mubawe nze mbawagira agenda agamba mukwano gwe namugamba nkubuulire oli jjajja akola agaba ate wamala n'agira n'akowa ne ku ssente ayina amaanyi ng'ategeeza ki like ejjembe bwe liba lijja n'amaanyi ennyumba n'eyuuku Naalongo sikutegedde naye sigenda byesibako ebyo nze wamma ntegeeza jjajja agaba ssente jjajja agaba ssente ntyakugamba oli jjajja bana okimanya amala okukolako nakuwa ne transport ate abakazi oba so munnange mu ngeri eyo noba nga naye nga kirinamu akabi konna omuzukulu najja mu ddiro n'omuwa ne transport no tekirina buzibu namugamba zino zikuyambeko mu nviiri ng'ate osuse transport ati ayinza okujja n'enviiri kati ate nga jjajja nga ate oli mugabe anti nogamba wange omuzukulu kagira kuli zino enviiri osireka kisinziira ku jjajja n'omuzukulu ate kitya kubanga jjajja intention motive y'okukola ayagala nyirira omutwe omuzukulu anyirira omutwe enviiri kitibwa nga ffenna abali mu ddeera agenda tugabira ezange ze zibadde zirabika obubi bali bakoze oli yabadde mu retouch oli kapenso ke kakyaliko nga jjajja afuniramu muwa ayagala abazzukulu babeere ku mutindo lwaki tabaleka amayembe ne gabakolera ssente ye abyanguyiza omanyi mulimu bajjajja abanguya embeera kale kisinziira bw'oba nga tugenda kubeera misinterpreted era nga n'ebigendererwa bye biri pure nga bugamba nti ono Naalongo Nalubaale alabirira abaana baabo obuwala kiba kyanjawulo omukyala nga yazikuwadde naye ng'ate jjajja mwami kale nga jjajja ye mwami kale si jjajja mwami jjajja nga musajja kasita abeera jjajja obuzibu kwe kumulaba okusukka ku jjajja n'otandika omanyi waliwo zino engero z'Abaganda simanyi eŋŋombo mujjajjaawo simanyi abeera mwami wo anti jjajja mwami anti ogamba jjajja mwami yampa nti nga zakola nviiri ebyo tobyogere ewali bbaawo abajja kukuba era naye tubabuulira ensonga zino zitwale nga ziri serious n'obwegendereza si kibi jjajja asobola okuwa ka transport ngaako nga kakuweddeko naye waliwo waatalina kusukka ekyo namwe mukimanyi tuli bantu bakulu ensonga zino tusobola ozirengerera ewala weewaawo kale tubaagala nnyo tubaagaliza okubeera obulungi era mukkaanye ne bajjajjammwe topapa kuwanga jjembe eryo newankubadde balyogeddeko
tekikola makulu kuwanga jjembe n'oliteezaawo nga terina kyerikola wadde nga lyeyogeredde nti mumpange munterewo kino ate bulire ekituufu kiri nti towanganga ejjembe nga lyeyogeredde naago yaga amagezi ogaba wadde olaba ng'onoowanga ejjembe mukama waalyo yalina okukugamba nti wanga ejjembe lyange lino ne lino ne kati ejjembe welitemba ejjoba ne ligamba nti nze lubowa njagala mumpange mu jjembe lya kkono eryagundi eryembogo ate mugire bwe muti mugende mugye ensozi zange biki muteekemu bino na bino. Now who is the command of that jjembe? Ye jjembe. Kakati just in case nga agoyinze bazaaka ani agenda omugambako? Ye jjembe. Kati singa aleetawo kwagmaya tell me anaalonga ani agenda okuyambako naalonga lwaki tetubasiibulira wano twogera ku nsonga ng'ezo lwaki tetubasiibulira wano temwewangira amayembe. These things are difficult to manage. Bwaddene ligambwako nnyini lyo leka mukama waalyo akolesha nga mukama waalyo yakugambye nti liwange bw'amala okuwa olukusa nti liwangibwe there you can call it ne mulibuuza jjajja tukuwanga tutya and ne libeera specific ku bintu byalyo okitegedde. Of course nabali babako bye boogera naye nalyo liba lyogera ebirala kati awo nammwe ne mulaba nakyo ekirala ekyetaagisa si weewaawo. Kale ekyo nga tukirabye ne tukimanya mbasaba mubeere bagumiikiriza bantu baffe mayembe mugawange mu budde obutuufu gajja tukolera byonna bye twagala soke tutereeze bajajjaffe mubadde mukimanyi nti ejjembe lisobola okukola nga si liwange ekyo tukirabe olulala asakumira mpeera weewaawo.